mukama wange mukwano gwange nnyo mumpolampola nga tumukwirako nayo mu ngalo mama Kayanja ng'ajja mpolampola. Tuyimidde wano okuwonga ennyumba ya mwami ne mukyala Kawooya musaayi n'okusimbulula mukama yatuwa amaanyi mulemaya emukumi okusimbulula okuyusayo okumenya otali zonna embi eziyinza okukontana ne otali ya Gologosa era ne otali ya Kawooya. Abooluganda abampulira woli wonna oba okkiriza mu linnya lya mukama waffe Yesu oyinza okuyimuka n'osaba wamu naffe. Mukama Katonda wange tuzze gy'oli olunaku lwaleero nga tukusinza era nga tukutendereza era nga tukwebaza olw'amaanyi go. Mukama abantu bangi basala ebisolo abalala basala bantu naye gwe wakiraba n'oba omwana wo obulungi erinnya ly'ekisolo n'omuyita omwana w'endiga ate era n'omusaayi tubeere n'omusaayi naffe gwetuyimirira. Olunaku lwaleero omusaayi ogwo gwe tuwonga ku mulyango guno tulangirira olunaku lwaleero ennyumba eno ng'ogwo ku musaayi gw'omwana w'endiga omusaayi gwa Yesu Kristo eyafiira ku musalaba emyaka 20 egyayita. Era nangirira nti n'ab'ennyumba eno bawonge musaayi Joseph wonge musaayi n'omwana we mwami Kawooya wonge musaayi era balekeko okukkiriza banaabayita tasemberere ennyumba. Era Mukama Katonda wange engaaya zisolo zeekolola Yerusaalemi weetoolola ennyumba ye. Ekitiibwa kyo n'ekisanja n'obulungi bwo bibeere ku nnyumba eno. Mukama wayogera mu Zakariya 2:5 ky'olibeera ekikomera eky'omuliro ekitwetoolodde. Kaakano Mukama weetoolooza ennyumba eno n'ekikomera eky'omuliro. Na buli ekiwondera ennyumba eno kinaava mu kikomera eky'omuliro ate nga yeegwe kubanga wagamba nti gwe muliro ogusaanyaawo. Mukama Katonda wange tulagira ekitiibwa kyo ekyo kye wayogera mu Isaaya 5:8 ekitiibwa kyo tekinabeera omukulu waffe ow'emabega. Ekitiibwa kyo kye tulagira okukuuma ennyumba eno ku mulyango. Ekitiibwa kyo kye waweereza ekita kye waweereza okuyingira waweebwa abaana ba Isirayiri n'ekiziba amaaso obulungi. Era Mukama Katonda wange banaabawondera naye tebabakwate kubanga ekkubo lyabwe linaalaba ekizikiza n'obuseerezi. Mukama Katonda wange ekisa kyo kibeere ku nnyumba eno, amaanyi go gabeere ku nnyumba eno, ekitiibwa kyo kibeere ku nnyumba eno. Era tulangirira Mukama wayogera mu kigambo kyo mu Isaaya 6:11 nti emiryango gyaffe ginaabeera miggulire. Mu kaseera kano tulangirira tusobole okutumaggula emiryango gino era n'ebyobugaga by'amawanga byongera okuyingira era kye bakabaka babeera kujja nga bweyogera mu kigambo kyo. Mukama wagamba nti ozimba ekkanisa yo ne wankaaki wegeeyeera kyalisingeeka. Mu kaseera ka Mukama wankaaki yenayina eyandisibiridde ebeera essanyu, eyandisibiridde obeera amagenda, eyandisibiridde abeera emirembe tuyimiridde ku myema y'emuku nga tumusiguugula tumuzaayo tumumenya tugamba nti talina maanyi. Ewankaaki mugule ekisa kyo n'obulungi bwo n'ekitiibwa kyo n'ebyobugaga by'amawanga byongera okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye amiina era amiina. Amiina. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi n'amiina enoge. Omukolo ogusooka atubeera okuyingira ennyumba eno tuyingira era tuyingira n'abakabola tuyingira n'abasajja n'abakazi n'abakabola. Wali batusaba batuse munda mu ddiro.
Twagala kwebaza Katonda olwaleero tumwebaza lwa kino kyakoze, amiina, era tugulumiza erinnya lye. Twebaza nnyo Pastor Jessica ne ttiimu baaposo babishopu abasumba for this segment. So kyetwagenda leero kusobola kubanga olwokuba obudde bube tukyankalanyizaamu tayimu netugirya, tujja nga individually tujja kufunayo tayimu Mukama abaana abawadde ekisa yuka ne tubatuwa kubanga ebyokulambula bingi tugaba bimalayo kati tetusobola. So kati as of now tusobola okukoma wano on an individual basis. You are welcome to come and we take you around. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. So tusobola okugenda bagenda kusumululayo fireworks awo endala dakiika nga 15 then tulyoke tugende ku kiddako. Naye tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Amiina. Katufune wano ekifaananyi wano ekifaananyi Bishop Kawooya. Isaiah. Bro, put your phone down. Isaiah. Thank you. Fireworks abanazi n'abasumulula. Woo! Siwutakuluza fireworks. Kati abeekyala bali ebisuku. Woo! Siwutakuluza fireworks.